Tukwaniriza nate mu programu ya fene y'olunaku lwaliro era nga bulijjo tutunulira abantu ab'enjawulo abalina kye bagase ku ggwanga lino, abalina bye baalaba, abalina bye bakoze oba bye bakola, ne batunyumizaamu ku ebyo bye baalaba n'engeri gye batambuzaamu obulamu bwabwe, naffe abasigale tusobola okubeera nga tuyigirako nga boolyawo. Nze Lubega Ibrahim Kasinga era nga olunaku lwaliro ndi ne musajja mukulu. Mukama wange nsanyusa okulaba. Kale ssebo. Gyebaleko ssebo. Kale ssebo. Ssebo. Abantu abasinga obungi erinnya tumanyi lya Kojja Kagatto. Lyerinnya lye lya ddala. Aha, Kojja teriba linnya lya muntu. Ssebo ekyo kitiibwa eky'omuzadde abeera mwannyina wa maama wo. Ssebo. Kagatto. It's a nickname abantu nga bamanasanga olinga nti ye Chameleone nti ono ye Bobby ono yani. Abantu balina bye bagenda babatuuma. Wali etuma bali kazaako bukazira. Etuma bantuuma kituume. Kyava kuki. Abira balina okubanga balina kye baalaba. Bali kutuuma. Nze omanyi oyinza gwe obutamanya kye balabye ku okutuuma erinnya. Nibba abantu ne bakola ki? Bo babaako ne bakibalaba. Essebo. Nenga erinnya ly'ettuufu yeggwana. Erinnya lyange tuufu nze Sematimba Ibrahim. Oviirawa w'okulidde okuwangaalira? Nze nzaalibwa mama wange yanzaalira Bugerere bayitawo Ntenjeru Hospital. Ne waffe Kayunga Bugerere awo nga ku poliisi ye Kayunga okuliraana district headquarters za Kayunga. Amaka gange amakulu gali awo emabega w'eddwaliro lya Kayunga okuliraana ono mugenzi Ssemwanga we yalinga. Emabega wa church y'Abakatuliki awali eddwaliro ly'Abakatuliki ery'e Kayunga. Nze ate kati n'olwaleero nnina amaka ematugga nakulira nnyo Kawempe ne ku Ben Kiwanuka Street edda nga ekyayitibwa South Street opposite ne Mini Price awali ekizimbe ekiyitibwa Grand Corner House we nakulira okuva mu 1972 paka mu 88. Bakuzala 72? Nedda ssebo okukulirawo kirala n'okuzaalibwa. Bolo bakuzala mwaka ki? Banzaala mu 1958. Weekuumye otya? Ng'olabika okyali musajja mugumu, weekuumye otya? Anti sikola bitanyamba. Bye sirina kyenfunamu sibikola. Sirumba oba sinaayiza bitankwatako. Kati nemba nti obulamu bwange sibukakaalukanya nga tewaliiwo kye bulina kukola. Nkola ebyo byokka obulamu byange obubisanyusa ate obulina kye buwongerako. Olwo otandika okutegeera ebigenda mu maaso ng'oli myaka ng'emeka? Nalinga awo nze ku myaka 7 nali ntegeera. Nga nsobola okumanya ekiriwo. Kubanga olwaba olwaliro nkyajjukira n'abaana be nasoba nabo mu P1. Watandikira mu P1 yali etandikira? Natandikira mu P1 ffe tetwasoma nasale. Tezaaliwo. Olwasomerawo? Namagabi. Wasoma ne baani? Nasoma ne Saaziri Mayanja Nsubuga waali, Kamaani Kalungi waali, waliwo Sekitto waali, Saabiti, waliwo Kawooya naye mwana naye muganda wa Sekitto. Tuli abantu bangi, waliwo Mugalasi mutabani wa Kasirye, ninawo Nyonga mutabani wa Kasiriivu, bonna we bali. Okay, tata amanya ge yali ani? Tata wange ngayitibwa Edrisa Mubiru. Nga era jjajja wange yali azaala tata wange nga Haji Abdallah Kizito. Ewe Kayunga Bugerere. Ndi muzzukulu wa Luntamye, ndi muzzukulu wa Malende Makaatu, ndi muzzukulu wa Sekalaala, ndi muzzukulu wa Mugula era ndi muzzukulu wa Gabunga. Wali mwana wa kumeka? Mu family waffe ndi mwana wa 7. Kuba taata wange yazaala abaana 7, yasooka bawala be 5, yasooka bawala 4, 6, nze ne ndyoka nzija wa 7, nali omulenzi omu. Maama y'omu? Si maama y'omu. Yep. Kati otandika okusoma. Emisomo gyalinga kitya? Gyalinga kati egyakakati? Gyali mirungi okusinga gino. Kyo kyagifulanga emirungi? Kubanga abasomesa gavumenti yali ina abasomesa baayo nga baweerezebwa mu masomero n'ekibiina oba ebitongole ebyali bivunaanyizibwa ku masomero nga RCM oba okitegeera Roman Catholic Church. Nga mulimu nage bayitanga BBS abakristayo nga n'ag'abasiraamu gayitibwa UMEA. Nga kati Uganda Muslim Education Association erina abasomesa beereeta nga bavaawo Kibuli
balala bava Kabasanda balala bava Kabukunge. Ebitongole bino oba organizations ezo ze zaali commendinga nga abasomesa government ne bawe emirimu. Anti abasomesa government teyalina amasomero. Era government erina amasomero matono. Amasomero agasinga gonna gesigamye ku ddiini. Ojja kulaba nga Nsambya lya ddiini. Ne government nga liri government aided. Namagabi Umeya lya ddiini. Ly'abasiraamu Umeya. Nga naye government aided. Nga ojja kusanga buli amasomero agasinga nabisunsa namagunga gani gonna buddo gonna gabannaddiini. Yeah. Nenga gali government aided. Segeza ebyo bitongole byabeeranga n'omulimu gw'amaanyi nnyo obuvunaanyizibwa bw'amaanyi nnyo ku masomero ago. Ebitongole oba ebitongole by'eddiini bye bikyasinze okusitula n'okutwala mu maaso ebyenjigiriza mu nsi. Ennaku zino nga buli omu ayogera ku gavumenti esudde ebyenjigiriza. Tebisudde naye ye erina kyeyagala. Ate nga n'ebitongole birina kye byagala. Omanyi gavumenti buli ejja mu buyinza eba ne policies zaayo nebyeyagala okukola. Kati gavumenti endala za buli emu yalinanga waliwo yajjanga yegamba nti erese kye bayita economic war. Yeze ku lutalo lwa byaki? Byafuna. Kati ne tufune eno eya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ye najja ng'ayagala modernization and professionalism. Kati era kyovola banti ba modernizing wekansi olinza okulaba amaje bwe baga modernizing ebintu ebisinga. Kati abantu banyaganga sente nga bazinyaga ku maje ndi bagakolera baji supplies bakoze eki ebisinga kati amaje gabyekolera. Amaje gezimbira, amaje gekolera emmoto n'okkola emmotoka amaje gegazikola. So baga modernizing. No ku industrializing. President Museveni bwe yalejja yayagala nnyo industrialization. So kati enkyukakyuka eyo eva kubeera nti gavumenti ejebera ne policies zaayo n'ekigendererwa kyayo ate n'ebitongole birina ebigendererwa birala. Aha, kakati gwe ogenda n'olowooza nti bakusudde kuba batadde mu nkola policies za gavumenti. Kati ojja kulaba singa omuntu aba mubbi gavumenti n'eteekawo enkola yaayo mwotaagibbire gw'olowooza nti ekusudde. Kati era ababbi bonna abaali babbanga sente zitwalibwa n'osasula busasuzi wali bwe bagamba nti kakati ifreeze ne batandika okutema emiranga. Kati mwasomanga era science SST subjects ezenya? Twasomanga ffe anti system nze nina omukisa mulungi nti nasoma system zonna ezajja mu kusoma nzibaddewo kubanga natandika okusoma dda. Gwali mulembe gwani gwatandikako okusoma? Natandika okusoma ku mulembe gwa Sir Edward awo. Kati tutemeremukko omulembe gwa Sir Edward byenjigiriza byali bitya obadako? Era nkyovola amasomero gonna ge tumanyi nga traditional schools bwe zaabositingira ennyo. Mujja okusangira Nabisunsa, Namagunga, Kibuli, Agre Memorial, Kisubi, ojja kusanga King's College Buddo, Wairaka, Mwiri, gonna Nabumali, gonna ago gaabositinga ku mirembe egyo kuba ate ye yafaayo nnyo n'akola nga afuba okulaba ndokuba yali first president yafuba okulaba nti ebitundu byonna bisharinga kyenkanyi ku keeke yaki yeggwanga ndowooza nebibanga bintu byali bitambula bwe biti. Era ntusoma fenga batwali tusoma kati nga bwe wayingiranga mu primary 1 ng'osoma okubala n'osoma Oluzungu. Twalinga bufe twalisomanga ne kyetwayitanga mental work. Abaana b'ennaku zino kye kyasoma tovola bateri mwana asobola kumanya nti bw'omuwa emitwalo 63 n'omugamba ntolako 17 tamanya zaasigazaawo akijjako nga jjeeyo calculator. Naye ffe nga waliwo kye tuyita mental work amangu ddala nga twakayingira mu class tewali kye mukola nga musooka ne muyimbayo onyimba 2 to boost the brain n'oluvannyuma ne tugenda mu mental work. Nibagamba mukaaga emirundi 3 musanvu emirundi 4 mwogera temumaze kubala. Kati obwongo ne bukola ki? Ne bwe twamalanga ekyo twagendanga ne tukola okubala kwa bulijjo mathematics gwe twamuyitanga arithmetic. By then ne tulyoka bwe twavangamu ne tugenda mu English. Twavanga mu English ne tugenda mu PE, physical education. Kubanga tewali nga somero likkirizibwa nga teririna kisaawe. Ne tukola physical education, twavanga mu physical education nga tudda mu class nga tukola writing. Twamalanga writing nga tugenda mu break
Mwavangayo saa musanvu kusomera? Kusomera ebiseera ebyo aba P1 nga tuvaayo saa musanvu, P1 ne 2 nga tuvaayo musanvu. Okuva ku P3 okutuuka ku P7 nga bavaayo saawa 9:30. Ojjukira ssente ze wasasulanga? Mu primary 1 nagenda okusoma nali nsasula siringi 35. 35 shillings. Omwaka ttaamu? Ettaamu. 35? Ne batu kati naye nagenda ate okutuuka mu senior nga ndi ku siringi 18. Beerako buli kimu ebyokulya uniform? Nali kuba nagenda okusoma senior nasomera Lubiri SS. Ng'ekyali munda awo munda mu Lubiri kati awali Lubiri high yali bwe yalinga. Kati bwe baleetamu amagye ne batu gavumenti n'ezimba. Wali awali Lubiri SS ne tugamba muno tuveemu next term bwe tujja tugende wali nga wawedde. Kati bwe mubanga wakolanga otya? Abeeranga musajja mugezi oba? Nze nganzi saabeeranga bubezi mugezi wabula ndi mugezi. Wakulembera? Saakulembera. Yali wakumeka okuva mu P1 ogenda mu kibiina kirala? Saabeerako saasukako omuntu wa 10. Saabeerako wa 10. Olwo bw'omala primary ogimalirawo? Nagimalira Namagabi. N'ogenda mu secondary? Naye ekyembyembi jjajja wange yali mpeerera ebiseera ebyo n'afa. That was the end of the story. Nemanga sirina gwe neekwatako kunnyongerayo. Mu senior 1 mwakoma? Namalira mu senior 3. Senior 3. So tewaddamu kusoma? Oluzungu lw'oyogera lwerwo? Luzungu lweru. For your information, nze translating oluzungu okulujja mu luzungu okuzza mu Luganda wano mu Uganda. Amanyiddwa. Kini kubira media zizonna bakugambe nti ani twagala tukola translation. Ajja kugamba noonya omusajja bamuyita Sematimba. Ne bwogenda ku UBC era bakusindika wange. Ne bwogenda mu ezo zonna gundi ezikola obulango media houses. Bakusindika gyendi. Na kakati nina byenkola. Oli yampeereza pages 50 is translating. I'm a very good translator. Oluzungu ndutegeera. Ate n'Oluganda lwebaagala nzizeemu ndumanyi. Era nze omu ku basinga okukwata mistakes zibeera ku bipande bye batimba. Bagamba si Luganda lumwawandiise. Tekirina meaning. Oluzungu lwedda lwabeeranga konko okusinga olwakakati? Terwabeeranga konko. Lwalinga lutegeerekeka. Olw'ensonga nga ffe bwe twabanga tuli oyiga oluzungu nga tolina gw'oyagala koppa ofaananye. Ng'oyiga luzungu kuluyiga nti kino nti this is a microphone. Sijja kyogeranga mu Germany bw'akyogera, sijja kyogeranga mu Ngereza bw'akyogera, sijja kyogeranga mu America. Nze bangambye this is a microphone. This is a shot. Bwe mba njogera oluzungu nga bwe luteekwa okwogera, oli awulira nti omusajja ono mugezi. So si kwagala kwogera birina oyogera kye batuyita pidgin English. Oluzungu nga luba lufu ebimu ayogera nga bw'ayagadde ye bw'alowooza nti kankyogere nti bwe naakitegeera bw'akyogera. Abamu bwe bakola naye nze leero nayiga olutono. Nsuubira oseka oba okwatibwa ennaku bw'otuula ku TV okulaba amawulire ag'oluzungu? Mulimu abasajja abasoma amawulire n'okkiriza. Kati nga waliwo Bale Francis nga bw'asoma oluzungu lwe nga lulungi nnyo. Walingawo gwe bayitanga John Johnson Kibajjo naye yalinga ku UBC naye ng'asoma bulungi nnyo oluzungu. Waliwo n'omuwala abadde ng'asoma amawulire naye basoma bulungi abaana. Sikwatibwa nnaku. Kuba omanya oluzungu lwogerwa muntu amanyi okupronouncing ebigambo ate lwetaaga ne kye bayita articulation. Nokuba ng'oyatula bulungi ebigambo tokola kuba nti otiisetiise bantu. Ekikusomesa amawulire bantu kugategeera so si kubatiisatiisa. So bw'oba oyogera oluzungu lwonna toyogera nga lwakutiisatiisa bakuwuliriza, yogera luzungu lwakubanga abantu bategeera kyokuba olina message y'oba obawa. Bw'ova mu senior, bw'okoma mu senior ey'okusatu oddawa? Nali mbeera anti by then nali nsula awo ne ssenga wange. Beni Kiwanukawo awali ekizimbe kye bayita Grand Corner House nga wensula na wembeera. Nti mwe mbadde nkugambye kati yali ayina edduuka nga tusula waggulu ku fulaati eyo nga wansi gye tukolera.
Era tuva nzija mu dduuka wansi. Ntandika okubeera nga ndi shop attendant mu dduuka eryo. Gali litunda ki? Merchandise ebikozesebwa mu maka ga bulijjo, sabbuuni biki ebi. Nga basuubulawo. Omuti gwa sabbuuni mwagutunda nga mmeka? Gwalinga ku 120 shillings. 120. Bagikoleranga muno baletanga mireete? Sabuni yali akolerwa wano ng'omulala baleeta muleete. Waliwo company bagiyitanga Nakasero Soap Industry. Yali wali opposite ne Silver Spring Hotel e Rugolobi. Okuba ekyo ekidde ekinnawataka. Awo waliwo factory ya sabuni. Ng'ekola sabuni gwe bayitanga Nakasero Soap. Waliwo ne yali ekola Kiss Soap bamuyitanga Kisumuluzo nga ava Kenya. Nga na wano waliwo ekitongole kya gavumenti. Bakiyitanga Lint Marketing Board. Kyali kikola sabuni owa bbulu gwe bayitanga ddimi lya ng'ombe. Nga wa bbulu. Nga bamukolera wano awo nga wali gundi weeri kati. Riham weebadde wano mu Kkoone Kawempe. Nga waliwo abo company ya sabuni. Kigeza makolero gaalimu nga gakola ebintu mulembe gwani ogwo? That was 1973-74. Aminizi Rugini. Gaaliwo era makolero gaaliwo. Ne gagenze gagwa bugwe. Kubanga buli wayitawo ebbanga kubanga ne kuguno waliwo amakolero agabaddewo nga gaagwa kati. Kati olwo senga yali akusasulayo akasente oba wali mwana wa waka ng'okola bintu bya waka? Nali ndi mu dduuka lyaffe. Nga buli kimu kyenkozesa kyonna kinsasulwa. Era ndowooza ye menta wange. Kuba senga wange yanjagala nnyo oluvannyuma lwa kuba nti nali siriika alabirira. Kinanjagala nnyo ng'ate n'emirimu ngimanyi era ngikola bulungi. And I was obedient enough to be helped. Ojja otya okubeera nga toli na maama ne taata nga bakulabirira? Kubanga tebanzaalira mu maka. Taata wange yeezaalira bibye nga gubona abanga olina muwala gwe wazaalamu omwana. Kati jjajja wange nanzijayo nga awulidde nti mutabani wange abadde n'abaana bawala beerere, waliwo omuwala eyazaala omulenzi. Nanzijayo nanteeka ewuyo ensonga lwaki saasifuna mukisa gubeera na maama. Naye ng'ate maama wange waali up to now. Akyali mugumu? Waali. Era ali awo ekayunga wenkulagiridde. Bw'otuuka ku paaka y'ekayunga mu paaka awo, n'otambula n'oluguudo oluyita waggulu wa paaka awali emirongooti ebiri egisembayo okuliraana ttanka y'amazzi ey'eddwaliro. Awo ne bw'obuuza nti wane wa maama wa Serebu bw'ati wewuwa bajja kulagawo. Kuba bamumanyi abantu. Okuva mu byaliwo, ojjukira ebyaliwo nga tuva mu gavumenti ya Kabaka okugenda Obotenga awambaawo? Awo lwali lutalo. Ffenna tetwakkirizibwa kutambula ku olwo. Nga gundi evuga, mundu zaavuga, zivuga, ne tudduka ne twekweka twali Kawempe awo ebyavugira ebyo. Nga twali tuzze Kawempe ne batutwala ne tuba tukweka yettula. Ng'oluttula waliyo kibira. Kuvuga ngeri ettula yonna kibira. Mundu ne zivuga. Bajjajja ne bagenda bagenda kulwanira Ssaabasajja bakomawo banuubuse bonna. Mundu zaavuga ne badda bonna tekuli ategereka amakanzu ga Yulisa. Teyali mundu gyali sokoola munda. Bavugira mu mutima? Nga buli gy'oli oliwulira. Bwetyo negenda. Ne gundi n'agitwala. Naye ng'ekyaleeta ekyo bakimanyi. Abantu bebuzaabuza bakimanyi ekyaleeta ekyo. Ki ekyaleeta? Andi waliwo okulonda okwaliwo. Okw'amasaza? Okulonda ng'okweggwanga. Bwe baalonda nga waliwo ebibiina ebiriwo byali bisatu. Waliwo UPC, KY ne DP. Ati ne balonda. DP netafuna muwendo gw'aba abantu gubakkiriza kuba baki? Kulembera ggwanga. Nga balina okukola alliance n'ekibiina kyonna. Kati gundi n'agamba, ne bagamba gundi bwe baamala okulonda nga Ben Kiwanuka agamba nti okusinziira bw'alaba constitution ya Uganda yandibadde asaba Ssaabasajja Kabaka abeere prime minister, ye gundi abeere president.
Magundi Beni kati baba ngabo manyo abantu okutegeera bukotaba kwangu bakiyombera buyombezi nga balowooza nti aba amuvodde so Beni kibono kali mu namateeka nga kyagamba ndi bwana abeera vice gundi prime minister jakuba sinza kabaka amaanyi kuba prime minister aba yali wa amaanyi mu constitution yeyo kati baba yagira batyo ne bagamba ngani gwa amanyira bikite tujja mwegata tugende tubeere n'obuti wegate n'obuti ne UPC ne yegata ne KY so kankubuza ekintu kino oba olina bakitegeerako oba kyogamba Buganda yali terina basajja basobola kusengejja nsonga za Beni okubanga bategeera kyagamba wewala okuluma ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. Kyogamba Buganda yali terina basajja basobola kusengejja nsonga za Beni okubanga bategeera kyagamba. Buganda yabalina kubanga ne Beni yali wa Buganda. Abantu amulanti kakati ng'olwaliro gubwe bakugamba ekintu olina akulimba nti twasimye ebidiba bibyo ngati tebiriwo ninga tewali bantu balaba nti tebiriwo kati nabali bo baali babe okwagala buli omwe bw'aba ayagala abantu baba naki ne bw'aba awalana asalawo n'agamba nti bwakiri nja kuwa eddebe nga siwadde muntu tebayagala DP tebajagala ne bagamba wakiri kabeegatte kwani olwo ne bamusaazi bo baali mu UPC abo baali dadi muwonge baali mu UPC abali buto bali mu UPC baali prominent baali bangi ne begatta ne KY ne bafuna ne babanga bibatwala obuyinza kati ye Obote n'agamba nti anze mutujja kutwala kiri kye babadde bagamba nze kambeere prime minister oli abeere ki president ne bakkiriza era Obote yagamba nti bwe nalabanga Mutesa asayininga olupapula nimanya nti akatego kange kaali kakutte kyeyagaliza embazi na sayininga n'abeera ki prime minister not knowing nti prime minister ye yalinga executive nga president abeera ceremonial era bwe kyatuuka ekiseera olunaku lumu ne banyiigagana nga obutakkaanya bubeerawo ku bantu bakolagana prime minister amaanyi ge yali ayina yalagira bulagizi mmundu bajolekeza olubiri omwali president kakati ebiriwo kati bina kye bikujjukiza ku ebyo ebibeerawo naye nti nze omanye byebufuzi sibigenderamu nnyo sibyagala nti binyiiza ababiwulira kati kyemba oluusi ntunuulira ebitunulira naye nga mbigerageranya ne mmanya nti kino bw'okikola bw'oti n'otakikola bw'oti kigaana bw'okola kino abantu bayinza okukubuzaabuza especially kati bino ebintu nze nkugamba nti oli abeera akulembera ye aba amanyi ekituufu nga kyakola naye abawuzi b'omunyama abamubeerako bamugamba nti twakikoze kino twakikoze kati nina president yabadde ali egindi yabadde ali ekapeeka nakaseke nga waliwo ebintu nga buli bantu bayogera dda nti bagenda kukola bintu by'abantu naye nga tebabikolanga era president yavuddeyo n'abagamba mbu yeetondedde abantu b'oku luguudo olwo okubanga lufaanana lutyo ye bulijjo amanyi nti ki kati ye bagenda ne drafting ekintu n'alagira kuba kimulonzesa abantu mu bifo ebyenjawulo bagende ba implementing eki ebintu ne batabimplementinga bwe bamugamba nti oli muwa emitwalo 3 ayinza omuwa 2 oba n'amuwa 5 ate gwe togende wooli kumubuuza nti wampadde mmeka ati bwe batyo bagende bakola ebintu kati olwo Obote waali mukola ne mugenda ate olwo okukyuka ko Obote okuvaawo Amini okujja mbeera yali etya yali ku wali mu kibuga wano nali mwendi bukeera ku makya amagye ne gawamba ogundi yali agenze Singapore mu meeting waliwo olukiiko olwaliyo era n'abaali mu lukiiko ezo waliwo yayimu ku boogezi n'agamba nti tuyinza okuva amawanga twegendereze nga nnyo muyinza okubeera wano naye nga wano wooli nga wooli president naye nga tokyaddamu kuba president waliwo yakyogera wayita eddakiika nga 45 ne bategeera nti
Gavumenti ya Uganda bagiwambye. Olwo mutegeera mutya nti why? Bagiwambye. Ate mbadde ngamba gavumenti bwe bagiwamba bawamba kyalo bawamba kibuga ate ffe mwe twali tubeera. Anti embeera yali etya? Ekyuka amagye gaali bagayiye ku streets ezisinga obungi. Nga n'abajaasi abatatera kulabika nabo bavuddeyo. Na wano waliwo olabira embeera nti olwaleero kiki ekinaabayo. Kati ngambe nga waliwo abagenyi abanajje obaki olaba nga babifinga gundi. Security. Nomanya nti wate kukubanga waliwo ekiriwo. Naye nabikiri bwetuwebuuza kiki ekiriwo. Twagenda okulira nga radio tuba yali emu ng'eyogera tewali social media. Tiye gavumenti ya Uganda ewambiddwa. Mujaganya oba? Nsaalina kinjaganyisa kuba nali sibitegeera nga ebyobufuzi sibimanyi. Nze nga nyumirwa kulaba abamagye batambula ate abamagye by then nga ffe tubaagala nnyo. Kuba babanga batuwa biscuit batuwa ebintu nga babeera mu mbeera bwetyo. Batuwa ebyokulya bye babeera nabyo nga bitusanyusa. Babeeranga nabo basanyufu gavumenti okukyuka. Abaki? Abamagye. Anti ate babanga bagiwambye ate kati bayinza obutasanyuka nga basucceedinze era basanyuka era neno bwe yali ejja wano bwe yamala okuwamba abawamba baali basanyufu gwe bawambye yate bamusanyufu naye nga yawambye abamusanyufu kuba abawangudde kiringa mupiira bwe gubeera ne musamba ne mugoba be bagobye tebaba basanyufu abagobye be babeera basanyufu. Olwo Milton Idi Amin azze tujaganya tutambula mu kibuga ffe tutambula naye ate n'ekikusesa ate abajaasi be bamu era abaali ku Obote era be babeera ku Amin ffe ne twebeererawo naye ne kati ffe tubiwulira buli zindi ate gundi kakati ye gundi bamukoze bati nga tuwulira biwulire eyo ku radio ate radio ngesoma mawulire geego nga ffe tutambulira awo paka ate bwe twagenda okuwulira mu 1972 zaali nnaku za mwezi nga 27 Sebutemba nga ate tuwulira eriyo okulwana okubaluse egindi balumba enkambi y'e Masaka n'ey'Embarara ne lutandika eyo Mutukula ne tutandika ne lugenda mu maaso byonna byo tubiwulira ne tukivaako nga tebitukwatako. Temumanyi baani bali mabega wa kulumba? Nga ffe tetumanyi twagumanyanga nti Tanzania yeerumbye Uganda kubanga ne pulezidenti w'eggwanga ebiseera ebyo nga naye agamba nti Tanzania yatulumbye naye nga tetumanyi birivaamu na birimu. Ne balwana ne baluwangula kuba ogundi n'alwana ne bayingira paka Kagera ne bayita Kagera ne bagenda paka Kyaka bayitayo Kyaka eyo mu Tanzania. Ne bawamba n'ebitundu ebiriyo ne basimbayo ne bendera ya Uganda. So ne mubeerawo ne mutambuza emirimu olwo okyali mu dduuka okola ebintu bijja bulungi? Bijja tebakulimba nti byali tebijja. Eggwanga lisobola okubeerawo ne limala emyaka 8 nga ebintu wali bintu bijja. Olaba ne Israel ne Palestine bukyanzaalibwa balwana na guno gwaka naye teriyo wali owulidde nga bafa enjala. Bali mu lutalo Israel mu Gaza Strip balimamu naye emmere gye bali evaawo. Abadduukirira baani gwe wali owuliddeyo ndi gundi yagenze kubadduukirira kale gwe mbuulira mu mwaka ogwaggwani yaddukirira Palestine ne gundi yabadduukirira ne gundi ab'omu Gaza awo mwaka guno gwe mpulidde kwegamba yagiriye okuva mu gy'ataano tebalya balya kati emirimu gitambula gwe njagala okimanya ekintu kimu nti na wano mu Uganda olutalo lwaliwo olwa 1980 ne luyingira paka 86 naye abantu abaali balya n'abaalina emirimu gyabwe gyali gitambula. Tolowooza nti abantu bonna bayimirira ne bafokasinga ku lutalo kuba ffenna si bye tuba tunyumirwa ahafu ebimu tulaba birabe kubanga ababa babirimu be baba balinamu interest ffe abatabirinamu interest ye bwe birina gwa ngenda kufuna muki kuba ffe bw'otunuuliranga kyofuna mu kigenda mu maaso bw'oba onaafunamu ng'okibeera kuba toofunemu ng'okita. Ova ddi mu dduuka lya Ssenga? Mu dduuka omwo nvaamu mu 1982 bwe tumala okulonda mu 80 pulezidenti agenda mu nsiko nga bwe yali yasuubiza. Kati abasajja amagye galiwo kojja lindako nga tetunnagenda mu kulonda okwo Idi Amin bamuggyako embeera yate ye ya Idi Amin yali eteeka ate kwolwo ate nalaba abantu era ndowooza nnyinza obutaddayo okulaba abantu beekola bintu abantu bajaganya basanyuka ne basanyuka naye nga bwe yali agenda yabagamba naye mugenda kunjulirira
bugenda kutya kumakya mu njulirire Singa amini wali kubanga nze bwacha kumakya nange nenkola bye mwali mutasuubira nenzirire ebyenfuna by'eggwanga nembisa mu mikono gy'abaddugavu bannansi bawamba abatanzania ne bayiika wano Tanzania yali wa muganda wange His Excellency naye yali omu ku baalwana yalina ekibinja kyeri aduumira Fronasa bajja wano batuuka wano nga mbavu nno muvubuka mbavu musajja omu atuludde namulaba era bwetuuka wano yaweebwa Ministry ya Defense musajja era ali w'amaanyi nga bw'ayogera ng'owulirira ddala omusajja ali intelligent ekikulu mu byonna ng'omuntu sijja kulimba tuve mu by'okusaaga musajja oyo Katonda yamuwa amagezi kubanga omanyi ovanga ku muntu asobola okukeera ku makya kati ku myaka oba ng'egyo gy'oliko n'atandika okwetegeka nti ndifuga ku ggwanga naye omutyanga kubanga abamu weetegeka nti ndibeera omusajja semaka mu bufumbo n'omukazi n'akulema okuwasa n'obufumbo ne bukulema naye n'otegeka ekintu ekinene ng'ekyo n'okyakiivinga oteeka okubanga wali focused nnyo bamuvumu kuba yajjaawo n'abeera mu lutalo naye n'oteebuuza nti yatuukirira atya abakulembeze b'amawanga be yakolagana nabo bakwatagane bajje balwane bajje kaamiini naye omutyanga at that age gye yaliko n'agenda n'amatiza ba president abalala nakyo kyewunya engeri gyayingira mu state house zaabwe bamatiza n'omukisa gwe yalina nga buli president gy'alaga amuwuliriza nakyo kikulu era kyova olaba nti naye bwe yatuuka wano yakozesa enkola eyo nti okimanyi nti buli muntu kati wano bw'aba alina kyayagala agamba nja kumala kulaba president kati naye yalaba nti okwogera n'abantu booli abantu oyinza okufuna views zaabwe kyova olaba nti aluddeko ng'akyaliwo kuba tatwala kintu for granted toyinza mugamba nti kino kijja kuba kiti n'akirekawo akirowoozaako n'afuna omuntu ali ku levo y'ekintu ekyo n'amugamba nti gwe ojja kunnyambako mu kino ne kino ne kino ovola bw'aba mu baggeto n'afuna ambasada we mu baggeto bw'aba mu bayimbi n'afuna ambasada we mu bayimbi mu bazannyi bano bamakanika baani kyova olaba nti ataddewo nnyo ebintu bya vocational abavubuka bo bajjayo mu kugira gye bataayayiza ng'obakuumidde wamu oba osobola obba monitoringa ne batafuuka balongo doers ne batakola bintu bikyamu era aba baba bikoze osobola obba n'ojjula mu mangu kuba bano bo bonna baba beemanyi kati ye oba omutiira amagezi ge yakozesa ne mu kukuŋŋaanya abaana abaalwana nakyo omukakasanga amagezi ge yakozesanga okukonvinsinga abazadde b'abaana okubamatiza era n'ababuulira nti n'amagye si mabi ate amagye ye n'ababuulira kye gayinza okukola nga gabadde galwanye ne gawangula kye gayinza okukola nga bw'olaba kati galina amafactory galina kampuni ezizimba galina wano mu Uganda kakati twasigaza eddwaliro limu ly'amagye liri bombo erisobola n'ogenda n'ofuna kye bayita complete treatment nga tewaliwo kye bagambye nti kino tekiriiwo osobola okugenda mu ddwaliro bombo ofuluma owonye oba wayingidde ofa kati amagye gasobola obikola ebyo kati ebyo yali ayagala okubeera developmental ebintu okubeera tukuyita kubeera professionalism netandika gwe wali omanyi nti Uganda yeekolera emmotoka ezo zolaba zitambula nga waliwo okwekalakaasa ez'amagye kojja njala kuddayo tunyumize ebiro oba ekiro eby'Abatanzania nga baziwa mwabali mu kibuga byali biti abo abasajja nze benajjukira abasajja Abatanzania baatubba ne bakamala baatubba era president by then yali minister wa defense kimaze okulaba nti okumanya kyenvudde gamba nti omusajja omutunuulira olina okumuwa credit mu bintu ebimu yastadinga amagye ago engeri gye geeyisaamu nga gatuuse wano bwe yatuuka wano n'agage ng'omujaasi tayinza kujja n'akubba ya disciplininga amagye ye okuva ku ntandikwa eyegye lya NRA
era NRA naye liryedye lyali terisobola kubeera disciplined lwansonga nti gaalimu abantu ba mirundi mingi abalwanyi ba bika bya njawulo bava mawanga ga njawulo mwalimu abatanzania mwalimu bannayuganda abaava eno mwalimu abannayuganda be baatwala obutwazi nga babatendeka eri kujja kulumba wano mwalimu abantu abaava mu Frelimo mu bibiina ebirwanyi ebirala ebyabayambako kujja okuwamba kati nga kizibu nnyo bakwasisa empisa nga bw'obaagala nalabyeko ne ku musajja omwami omu yali mu majaago bamuyita Jeno Musuguli namulabyeko nga musajja akuze ali mu myaka 10 n'omusobyo 12 oba 13 omusanzewo namulabye mu mawulire nga alina gyali alina byayogera nga naye yali mulwanyi omwo kati balemererwa abo amajjo gatambuza nga bagalina okwatambula era president n'agaviira nga gekola bye batakola ki byatayagala n'agaviira n'agenda n'atandika olutalo olwo baye bagamba nti bamukola kino kuba ganyigira nabwe mu byokubba obululu mu biseera ebyo mu 2008 Amini yayitako mu kibuga omwo n'omulabako namulabanga emirundi mingi kuba yalinga taliiko biki nti ate okuyita mutawaana mwabanga mutawaana nga bagamba ye wuli wali mu 1900 yali 73 yansangako mu tawuni Kampala Road okulira na Shell eri ku Kampala Road mu restaurant bagitanga Wimpe mwe yansanga bwe yayingiramu fenna ne batuggaliramu n'asasula byonna bye twali tulidde era yamala kugenda nakola ki naffe ne tulyoka tufuluma mwali byabwerere ko omukulembeze w'eggwanga bwayingira wange ate omanyi yenna nnyini ssente yakwata kashi n'asasula talina kye yali akola nga takisasudde kashi yali teyeewola yali takyagalira ddala kuba okuwola olwokuba yali amanyi obusiraamu bulina kye butangira kukuwola bajja kukusasuza amagoba kati ate nga ye tabyagala nga buli kyakola asasula kashi bwamugamba nga nti mwagala kuzimba kino nti nga babagamba mubale nga mumala okubala omuwendo ogunaamala ekintu kyayagala nga abawa kashi nga mwawukana kati ng'olema okukikola ng'okijjamu enjawulo abantu bingi biboogerako byeyakola era ebimu batunuulira conference center abasinga bajogerako nnyo olina ebirala byojjukira nti kino na kino na kino Amini yabikola buli mulembe gubaako ebikoleddwa byolaga ngera kati Obote yazimba amalwaliro 20 agamanyirwa ne prominent schools nazongeramu ebizimbe kati dwaliro Kayunga olimanyi Kayunga hospital ate Bugiri hospital Gombe hospital limanyi Kiwoko hospital limanyi Kiboga hospital limanyi gonna gafaanana Mulago Obote yagazimba mu regimu ye mu 2007 negatandika okuzimbibwa negazimbibwa negagwa ku mulembe gwa Amini kati Amini yazimba ebintu naye ngera buli muntu ajja ne programu ze kuba eggwanga ebeera programu whereby nti buli ajja akolako kyakoze n'aliteeka walitadde abalala bwe balirisanga yazimba ebintu bingi yazimba General Post Office Kampala Road bayitibwa General kitegeeza yeeyo tewali ndala General n'azimba Amber House n'azimba Farmers House n'azimba Communication House wadde yali tennaggwa ne batulimbalimba abaali baagala okugyamu ssente bayinginiya be baawa mbu yakyama nga tebagimenya kugitereeza ebintu nno mwemusaaga n'ebintu n'azimba Nairo conference center yali kwaliko kye bayita Nairo Mansions Hotel yagizimba nayo yagizimbira ennaku 9 bagizimbira ennaku 9 kubanga yali ayagala ku hostinga OAU mu myezi 3 yali ewedde ne mu kugiggulawo naliwo ku mukolo ogwo naliwo ng'okola ki kujja kulaba bulabi oba wali olinacho zo services zo andi OAU yali okugulawo ekyo kyali Uganda Conference Center kati nze nali muzaire nali muna Uganda nga nina okubaawo ng'ekintu kya Uganda kiggulwawo nali nkoze ensobi kinga atembeera na mu Kampala President Idi Amini yagalanga nnyo abaana era ebintu emikolo egisinga obungi nga gikolebwa baana
tekwalinga kugula bazinyi ebyo nga bolaba baguze nti balese ebibiina byavudde gindi bizina bikola ki nga tubatwala ffe abaana b'amasomero era bwe balese emizannyo egiyitibwa gymnastic n'alagira kampuni ya Uganda Garments Industry Limited nayo yali ya gavumenti UGIL ng'ekola engoye amasaati esaati za Yamato nga yezikola ezo yakolanga n'essaati ze captain nyingi esaati komanda nazo nga bazikola ne bagiragira ekolera abaana ba Uganda yonna t-shirts abakola gymnastic bonna ng'essomero bw'oyingira mu ssomero teri ebyo bakugula sports wear nga bakuwa essaati t-shirt 2 ne bakuwa n'akapale n'obupale bubiri bw'okoleramu emizannyo nga gwe mulimu gwayo kama buli gundi erina gundi zaayo nga kati bolaba Uganda kati olwaleero seka tulina abakyakola gymnastic wano mu Uganda kati mu Uganda bakola wonga babikola bazina mazina ga bale batwala nga gymnastic ne gymnastic tuli kati abaana babyekolera ku lwabo bosanga babikola bano ne babuuka ne balinnya ku bano ne babuuka ne bepanga kati babyekolera ku lwabwe naye nga lulibo yalinga gundi bagirese nga nkola abaana babeera basanyufu ate babeera physically fit mentally na buli ne body yennyini nayo nebaki kalicula mweno gibakaleeta ate nga yaliwo lulo bawakagireeta leka kwogera nawe bitategeera gibakomezaawo gamba bagiri fabricinga buto kuba bagizza buzze in fact naye byaliwo ebyo kubanga essomero lyonna lyabanga n'ekisaawe abaana okuba fit bakola emizannyo nga tumanyiddwa n'ettaamu zimanyiddwa nti ettaamu eno ya misinde ettaamu eno ya mipiira ettaamu eno ya kuyimba last term oba third term nga mumbeera ne gundi zetuyita speech day nga zibeerayo nti mu third term abaana ne boolesa emizannyo ne bakola kimu nange ne mwebo yonna yigira ebyokuzannya ne kukola biki byonna ebyo kati awo onojja ku mukolo ne tubeera wo baalagira kampuni zonna ezo nga ze zituwa ebyokunywa free Pepsi Cola yaliwo bagiyitanga Lake Victoria Bottling Company ng'eri wano emabega wa Bukedde walingawo kampuni bagiyitanga Vimto Masaba ng'ekola soda Vimto kati gundi teyaliwo Coca-Cola by then yali naye nga soda oyo bamuleetanga mwalimu Coca-Cola gwe bayitanga Gingale soda Gingale Gingale olwokuba yabanga mwetanga wuzi nga kakati abantu nga bamuyita Jinjale babalala baleetanga ne Fanta nga wali naye ndowooza ne batandikiriza kampuni netandika omukola ne baleeta ne kampuni waliwo gye baali baleese endala ekole soda neegaana neerema naye nanga bamuleeta ne bamuteekaawo nga wabwerera abantu banywa bunywi wawali conference center weeri ne banywa mikolo ne gitandika ne baggulawo wote netandika okukola eyo neetuuka conference we yatuula yagula emmotoka manyi yetali litagula nkadde yagula emmotoka zi Fiat 131 GLS bazigula emmotoka ezo zaali emmotoka 10 n'aleeta emmotoka 132 10 n'aleeta Fiat Mirafiore 10 n'aleeta Fiat Compagnora zibanga Land Cruiser 10 n'aleeta n'emmotoka ze bayita 240 RS zalinga Toyota nga ziringa Mark 2 bwebeera ko Mark X bwoziraba naye nga zo ziri ebiseera nga ziringa bonasanga Mark 2 n'aleeta kwaliko ne Toyota ne Nissan ezo baziwa bitongole byakwerinda kati bweneze zatambuza abagenyi ne zibatambuza bwe bazamala n'atandika kampuni bagiyitanga UTS ng'ekola ki Uganda Transport Service ng'etambuza abantu abaagala okupangisa emmotoka mugenda n'opangisa ne zikutambuza nga zirabika bulungi nnyo emmotoka zaabwe emmotoka za gavumenti we zaava mu OAU conference n'aziteeka mu bitongole n'agenda ng'aziwa ebitongole ebyenjawulo Fiat Compagnora ziringa Land Cruiser
n'aziwa Wildlife kubanga era zisobolera okutambula n'addira emmotoka ezo Toyota RS Toyota teba Nissan Toyota RS n'aziwa poliisi nga ze 99 n'addira Nissan n'aziwa ekitongole kye bayitanga State Research Bureau ekyali nga kati kyabakesi ba Uganda nga ze yabawo era zonna ne baziteekako ennamba nga eriko UVS nga ye nnamba gye baali basinga okukozesa n'addira buli obulala n'abuwa ekampuni gye bayita UTS eya Uganda Transport Service ne babukozesa obulala Fiat 131 gears izo ne baziwa kampuni bagitanga Uganda Tea Authority ne bazibanga zezikola bali badukanya nsonga majani nga bwolaba Revenue Authority bweri kuki eri Tea Authority nga yaki majani kuba majani nago gali katale nnyo ng'emmwanyi esebo so kati awo conference neggwa embeera etandika embeera gye bagamba ey'ebintu okubula yeeriwa eriwo kiseera ki ebintu bibula buli lwe wabaawo conflict amawanga lwe gaba ne conflict yonna Uganda bwe batetegeragana Tanzania nga waliwo ebintu ebiyite Tanzania ebintu bibula era olwo Tanzania ebulwa ebintu ne Uganda nebulwa ebintu kuba ebibadde biyite Tanzania okujja Uganda bibadde bikyajja n'ebiva Uganda okugenda Tanzania bibadde tekyagenda nga bwe walaba wabeerawo conflict eyaliwo nga ebintu tebigenda Kenya n'ebintu ebyaleetebwa e Mombasa Uganda nga tesobola kubyakisesinga embeera ebeerawo na wano waliwo ebintu ebitaliiwo kati naye balowooza nti nno ebintu byabula waliwo ebitaliiwo nga toyinza bifuna naye nga biba tebiriiwo lwakuba nti wabaawo ekiba kiremesezza biyinza okuba nga biri gundi nga byetaagisa babaka b'amawanga kutuula bakkaanye bwe baba tebakkaanyiza bwe bakulembeze bakkaanye bwe biba tekisobose nga bigaana nga mukita nga kakati wano mu Uganda twabeerako awo nga biya yenna yali anywebwa mu Uganda ng'ava Kenya ng'ebyuma bye tulina byali bikola biya naye nga tamala kati nga waliwo aba Kenya bo ne balabuka ne bafuna ne bazimba kampuni Kenya Brewery nerabuka netuuka okujja kampuni Kisumu negireeta negizimba awo kumpimpi egisembeze ku nsalo ya Uganda era ebadde nga wejja bia Tusker ng'emujjawo ne Pilsner ng'emujjawo kumpi n'emuleeta eno bayo yali byakatale nga weekali kati abantu ebintu bibula bwe wabanga amawanga tegategeeragana nga bwe galiraanaganya era ne Kenya yali ekitandise waalingawo omusajja munnakenya omwe yali omugezi ennyo n'agamba pulezidenti wa Kenya yali afuga Moi ti ne bw'onaakola otya n'okyawa nnyo Uganda n'ogikyawa kugituusa w'oyagala gwe n'oyagala nnyo Amerika tegenda kufuuka neiba wa Kenya mu buli ngeri Uganda ejja okusigala nga neiba waki n'olwekyo tulabe ntukwatagana ne Uganda era okuva olwo Uganda tefuna buzibu na Kenya bafuna entegeeragana niwaba okyo nekisubi kisolvingibwa nekiggwa esebo nawe nakulaba nga oyogerako ku nte za Frisian ente anti ekibinti bwe njogera ebintu bino era kantwala omukisa guno okugamba bannayuganda n'abatulaba bonna bwe mba njogedde ku kintu ng'ekyo mba soogera lwakuba nti nina gwe nzivoola mba soogera lwakuba nti nkyaye kye bakola oba ki naye nze njogera kye mba nalabako nga ggwe bw'onaanyumya tye nalaba omupiira gwa Man City ng'esamba ne Arsenal tewali akuvunaana nti lwaki wagulaba era toba tozizza musango nange okubeerawo nga baleeta ebintu ebyo nembirabako si musango ate n'okubinyumya nagwo simba sikoze musango n'olwekyo bwe mba mbikoze ate gwerema kujjamu by'oyagala n'owandiikamu by'oyagala n'otandika okusa ku mitimbagano nti nagambye bwe nti ne bwe nti nze era bye njogera babyongeddemu byonna ebitali bino bye njogera biri mu ddoboozi lyange baba boogedde byabwe nze mba sibirinaako kakwate nte naziraba omukulembeze yaliko ebiseera ebyo yali agenze bugenzi ku mikolo n'alaba ebintu byalabye n'abyagala nga ffe wano bwe twalaba omukulembeze waffe bwe yalaba ebintu n'agamba nti bwe yagenda mu mawanga kuba yagenda nnyo mu mawanga g'omu Far East owa wano kati mukulembeze
era byalaba byolaba kati birina gye bitwala eggwanga nga ensi okubeera ne factories mu bifo ebyenjawulo olaba gye kitutwala kakati kyongera ku nkulaakulana ez'enjawulo n'ebintu n'abantu kuba professional mu buli kyokola kababe baana gwe tulaba vocational schools bwe zeyongedde kuzimbibwa nnyingi kitegeeza nti omwana ne bwakuba ku mutendera gwonna w'okusoma aba asobola okugenda mu maaso nga alina kyalina mu bwongo ne kyasobola okwekolera ng'agasa eggwanga ne bwankubadde kuba eggwanga terisobola kukuwa byonna terisobola kuba kakati nze naliwo nensoma nga ndi mugezi naye nga terisobola kumpa byonna n'okunsomesa bansomese naki naye olwokubanga nali nina kyenjize kyengenze nakyo era nakakati kyekimbeezaawo kati nakiri ente oli yazireeta kale kanzire ku point bwaziraba n'ayagala okugulako ne bamugamba nti bazitunda n'agamba nti naye nti okakasa ne bwe nazitwale waffe zinaavaamu liita 20 kweyongera waggulu ng'ezo ne bagumugamba nti ate bwe zinatuuka muziyinza n'okusingawo kuba zijja kuba ziri omuddo mubisi n'agamba nti bampeeko ente 3 n'akomba ku lugalo n'asasula yali tayagala mabanja biseera ebyo mu Jeno Moses Ali yali Minister of Finance n'asasula nibasasula ente kali lumanywera we yajjira nga talina bwazireeta aziguze weziri bamaze ozifulumya mu zigenda nakutukutuka kunyonyi nga tewali transport okumutwala kutuuka ku mmeeri nga babiseera yava babuze ye ennyonyi bagitunda ssente mmeka n'agenda n'alambulako n'agamba njagala eyo eri n'alonda muzaalonda n'abagamba mumbalire ssente n'abala nibazisasula n'abagamba nti naye mugira emiwairo zisooke zikole nga kago zisombe ebintu byange bwe zinaamala muteekemu ki muzisseemu entebe za pasenjera bwe baakola baleeta nezisomba nezikola bwe zaamala okusomba nga ente ziweddeyo n'azissa mu faamu zezo so gavumenti badde ne faamu nyingi naye nze mmanyi eyali enjeru awo nga ku Nairobi Bulwara awo nga nene nnyonyi okuva embikko awo wonna endala ng'eri bayitayo Bulawula faamu eri Bugerere eyo nga mu Katongole Mutongole endala eri Lusenke kiri ku luguudo lw'e Bugerere n'ogenda ku ludde Nabuganye olugw'Embulamuti we bakazimba gundi Isimba Dam we bakagizimbawo gyeri eyo faamu eyo n'endala nnyingi ezaali mu bitundu ebyenjawulo zaafikawo ne bazissa mu government farms mu government prisons kuvedda prisons zirina farms zaali ate singa zirimawa bwe ziba tezirina zirina we zirimira nga zirina space emala nezibeerawo nga era nga Ministry of Veterinary nga yezikolako nga ezimu ne bazitwala Kabanyolo mu Makerere University Farm endala ne baziteeka wano mu Faculty of Veterinary nezibeeraawo nga abaana ze basomerako Poli ataasoma nga yabikola ebyo abitalikawo bw'atyo kati oyo naye yali kuki yali enkola eyiye era bwe twamala ennyonyi zimaze okusomba ebintu n'asalawo atandike kampuni ey'ennyonyi nga tebalina etambuza ennyonyi za Uganda n'agamba nti nkooye ennyonyi ze bayita gundi East African Airways nzikooye kuba tetwakyankalanye tebakyayagala tulinnye ennyonyi zaabwe n'agula ezo ne batandikawo Uganda Airlines so ebiseera byonna oba Toko yali agikulira yali w'amagye ebeerawo. Mu kitundu kyaffe ekyokubiri tugenda kutandikirawo nga Kojja Kagatto atunyumizza ebyo bye yalaba mu gavumenti ya Idi Amin teekako ne gavumenti endala ezajja ziddako. Nze Lubega Ibrahim Kasinga kwagaliza okubeera obulungi.